abali mu mulimu gwa boda basabiddwa okwenunula pikipiki za Hello Hunter ezaleeteddwa kampuni ya Matra Motorbikes okusobola okubanguyiza emirimu. Olwaleero kampuni eno eriko pikipiki zeewadde abakulembeze ba stage za boda ez'enjawulo mu Kampala n'emiriraano okusobola okubeera bambasada n'okubuulira abantu ku bulungi bw'ekika kya pikipiki eno. Luli twalirayo katinda ki? Hunter kyekyateesobola kuwaleero okulaba nga pikipiki edda ku kkubo. Kitunzi wa pikipiki eno Alex Guminkisiriza agamba basazeewo okuddiza ku bantu baabwe era n'asaba bannayuganda okwettanira pikipiki ya Hello kubanga mpangaazi. Kino ekintu tukitandise nga Matra Motorbike, tewali ekituyimiriza okuwalaba nti abantu baffe bonna bagenda mu maaso ate ne bafuka ababosi ku lwabwe nti oli amanya nti nvuga piki naye piki yange ndivuga mwaka gumu egenda kuba piki yange. So mwena mbakubiriza abali eyo nabe nti mwettanira oba mufuna piki ya Hello Hunter. Bano era bongeddeko nti pikipiki eno ereeteddwa yakuyamba nnyo abavuzi ba boda kubanga ebyuma bya pikipiki eno tebitundwa buwanana. The bikes in credit to you and to the customer who you are going to recommend to us. Right now in Boda business in Uganda, people are just trying to make money, whereas we intend to make money with some social relief to the society. Baba kulembeze ba boda baweereddwa pikipiki zino bebaziza aba kampuni eno olw'okubadduukirira. Era bakasaba abakulembeze abaliwo kuva mu 10,000 tugende tunoonye bakirayanti. Ewange mu Lubaga mujje ku ofiisi boda zino Hello Matra weziri mwenda mbakubiriza mu kibanja mpola atono makula enkulaakulana bwenjogera essaawa zino weri etuuse mujje tukijjumbire tutwale eggwanga mu maaso. Shafiki Galiwango, BBS Telefina, Gambuuze.